Nga bwe mukimanyi nti tuli mu lutalo lwa kulaba nti obuseegu buva mu ggwanga lino kubanga ensi nnono yaffe ey'okubeera n'abantu abagwenyufu mu ggwanga lino oba mu music industry okutwaliza awamu. Omwana muwala gwe bayita Boogie, ye Boogie ki? Ye Gloria Boogie yeeyambudde n'aswaza eggwanga lyaffe, n'aswaza obutonde bwaffe mu Buganda oba mu Uganda erina okutwaliza awamu. Tetukkiriza munneeyisa gye yeeyisa, ate tetumuwalana, naye twagala abeere ekyokulabirako n'okukugira abo abalowooza nti bw'okola nga Boogie bye yakoze ng'ojja kufuna erinnya. Ekyennongo kuba ng'olimu ensa, ng'oli muzadde n'olaba omwana wo nga yeeyisa nga Boogie, ye Boogie Gloria, sirowooza nti osobola okubeera omuzadde omusanyufu. Tuvumirira ekikolwa ky'omukyalo oyo. Nze ng'omu n'abategeera nga nze, ekikolwa kya mukyalo oyo tukivumirira, naddala ffe abali mu music industry bategeera nga nze, era y'ensonga lwakiri twamuwabidde ku poliisi ebbaluwa yabatuuseeko dda ku CID nga tubalagira okukwata omuwala oyo agende mu mateeka avunaanibwe, ate abeere ekyokulabirako n'okukugira abantu abalala abagenda okukola byeyandikoze. Era olunaku olwaleero tuzze wano ku UCC, era ebbaluwa tumaze okugibakwasa, nenjogeramu ne Idi tabaddeewo, naye nsobodde okwogeramu n'omukyala atuwadde obudde, ekifaananyi pulezidenti abadde tanaba kukiraba, ekifaananyi bwe tukimulaze n'enneeyisa y'omukyala ne yeesisiwala, takirabyeko wadde eddakiika emu, era naye n'akivumirira nnyo assistant Idi. Era ebbaluwa bagifunye, era bagambye batandikiddewo okukola omulimu gwabwe gwe balina okukola. Era bagenda kunoonyereza ekifaananyi ekyo, essimu eyasooka okifulumya kyavaawa, ani yaddako, ani yakiweereza, kyatandikirawa, kyava ku ssimu ki, eri mu mannya ki. Ekyo poliisi ne UCC batulaze nti obusobozi babuyina, era bagenda kukola ki, bagenda kukikolako. Era sigenda kuweera mpaka ng'omukyalo oyo agenze mu mateeka avunaanibwe. Tetumuwalana, kigambo kituufu n'okumumanya simumanyi, naye ekikolwa kye yakola kyandeetedde okumuteekako ebirowoozo tutangire abaana baffe abayinza okugoberera Gloria Boogie. Ekikolwa kye tulowooza nti kyakivve mu nnono yaffe ey'e Uganda okusinziira ku nneeyisa gye yeeyisizaamu. Lwaki kati abantu bazzenga babikola ebbanga nga ensesi nga musirisi? Kaakati omuntu asobola okuba olwaleero, nabba enkya, nabba ne luli, n'otuuka ekiseera n'ogaa nedda kino kisusse. Kati ky'oba omanya nti ono omukyala Boogie bikoze bitya, yagudde, yagenda okubeera ekyokulabirako. Bantu bangi nnyo bazze babikola, naye oli n'avaayo n'alaga obwerere bwe, n'alaga amabiina gonna galinga ag'ente, gaswaza buswaza. Ndowooza y'essaawa amateeka gakole, era mbakakasa wiiki eno beggwako ng'oyo omulala tannagenda mu mateeka. Wiiki esooka eno wiiki kangibawe kubanga tebakola ku mulimu gumu, naye ku Mande mbategeeza, ku Mande tukeera ku CID headquarters yobanga onomwate mu wiiki eno tebamukutte. Ku CID headquarters ne mumanyi message yange beetambula, kubanga sigenda kubeera mweteefuteefu kuvaayo nga tebankakasizza nti omuwala bamukutte oba bagenda kumukwata. Baagala bamuteere mu kkooti. Baaba nga kyakola nnono yaffe ey'e Uganda kiryoke bamuleke ataayaaye, naye bwe tuba nga kyeyakoze kiringa kya buswavu eri kalica yaffe, omuwala oyo ndoza akwatibwe, tutaase n'abaana baffe abalowooza okutambula nga oyo Gloria Boogie
Uncle Abe gwe kifaananyi wakiraba otya era ani yakikuweereza era bwe wakiraba ki ekyakugira mu bwongo? Kakati oyo tabuuzangako kibuuzo kirimu konsa kubanga anoonya content bino ebintu biri serious. Tosobola kulaba ku kifaananyi ekyo n'osigala nga bw'oli. Buli aba byogera ettutu ayina ettutu afaanana bulungi ekituufu. Faanana bulungi naye ng'ofaananira bbaawo mu kisenge nga muli babiri. Ate Mukama Katonda teyali musirusiru okukweka ebyo ebintu n'abiteeka ebunaayira gye yabiteeka. Kati gwe obijjayo n'obiteeka mu lujjudde ndowooza si kya bugunjufu era si kya magezi. Mu kaseera kano nga tulina etteeka erya computer misuse ate nga tukulaba ovuddeyo okubeera nga alirwanirira. Mugira mu bikoze